إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبو غاند ببيتيبوا منا نبني نزي أبيبي أبيبيتيبوا منا ونولي مبولي كنيوميرو كانسيوننا الله واكوكوميرا تبارك وتعالى، الله واكوانغاريزا تبارك وتعالى. ندرك بكتو جفجي نجونا كتسوميرا كتويغيريزا كتوجوكانيريزا amateka ga Allah subhanahu wa ta'ala, edini yochitibwa Allah tabaraka wa ta'ala, eyo entufu jayagala masuge oyo jiyajja naye ombaka sallallahu alaihi wasallam. tuba tusaka ekiramuso kyekitibwa eky'obusiramu ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atutere baraka mbulamu bwaffe, atere baraka mukusinza kwaffe nga tusinza yeyeka Allah tabaraka wa ta'ala. tusaba Allah mutunza atonye shiriki n'obukafiri, atutire ku tauhidi na aqida ebitufu ebyombaka byajja nabyo sallallahu alaihi wasallam. innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Naam, abuganda bitibwa tukyagenda mu maaso ne omusomo gwaffe ogw'obubonero bw'olunaku lw'enkomerero biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, nenga mujukire nti tuli mu kitabo kyaffe al-usulu thalatha oba thalathatu al-usul biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, kubanga twagamba nti bwe twatuuka ku hadithi ya Jibril erimu okwogera ku qiyama, erimu okwogera ku bubonero bw'enkomerero, netugamba nti katubutunuulire biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, tulabe engeri gye tukikolamu ekintu kino biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Emmande yayita biidhnillahi subhanahu wa ta'ala twalaba akabonero oba twamaliriza obubonero bwe twali twatandikako okwogerako biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. era nsibira nti emmande yayita twalaba ku kabonero akakyaka ennyo oba akakyasa ennyo akalimu ffe olwaleero, nga kekaliwa ketwagamba nti zuhur al-kasiyat al-ariyat, okweyoleka okuvaayo kw'abambaze b'enkunamyo, era nga twakalaba tafsiran biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, era nga kekali kakomekkereza obubonero bwe twali tulaba akaseera ako biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. olwaleero tugenda kuggulawo obubonero obupya bwe tugenda okwogerako insha allahu tabaraka wa ta'ala, era bujja kuba obubonero bubiri, naye ng'ate nsubira nti tujja kusooka kamu kamu insha allahu tabaraka wa ta'ala. tugenda kulaba akabonero oba obubonero bwe tugenda okutandikako olwaleero bugamba nti taslimu lkhassa wa fushuwu tijara min alamati saati. mu bumu ku bubonero bw'enkomerero abaganda bibitiibwa taslimu lkhassa kwe kubuuza, kwe kutolera salaamu okweyawulidde. amakulu nti omuntu ng'atolera salaamu ng'abuuzaako bantu beeyawulidde bamanyi. wa fushuwu tijara, mpozi n'obuyitirivu bw'obusuubuzi, obuyitirivu bwa business abantu ze bakola, nako kabonero mu bubonero bw'enkomerero, naye nga tugenda kubiraba insha Allah tabaraka wa ta'ala tafsilan biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Naam, rawa Ahmadun fi musnadihi, wa rawa Ahmad fi musnadihi
Imam Ahmad yayogera hadithi eri musnadi mu kitabu kyitibwa musnadi wal hakimu fil mustadrak ne hakimu hadithi yagireta yeri mu kitabu kyitibwa al mustadrak bi idhni tabaraka ta'ala bi sanadin sahihin bi idhni Allah tabaraka wa ta'ala min hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam mazmum baka alayhi salatu wassalam agamba ti inna bayna yaday as-sa'ati taslim al-khassa وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة ولا حول ولا قوة إلا بالله صلوا على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم أبرغنا بيتيبا أمبكا جنب صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة مزما إنكم إردو نجيركم في كتوكا نجيركم إردو إجينا كبيرا تسليم الخاصة ogenda kulabanga okubuuza okweyawulidde nga weekuli abantu nga babuuzaako bantu be bamanyi taslima al-khassa wa fushuwa tijara n'obuyitirivu bw'obusuubuzi obuyitirivu bwa bizinensi obuyitirivu bw'okugula n'okutunda ogenda biraba ebintu ebyo okumanya bigenda kuyitirira Mbaka agamba nti hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha 'ala at-tijara okumanya nti ebyobusuubuzi bigenda kubeera nga biyitirivu nnyo paka omukyala lwaliyamba kubba mu nsonga z'obusuubuzi mu nsonga z'okukola kugenda kuyitirira okutuusa n'omukyala bwagenda okuyamba kubba mu kukola ate kati nno kiyiseewo tebakyabayambako buyambi babula bo kennyini be bayitiriza ennyo okukola ki okukola نبي وسوزي قبل تقول بالبا بإذن الله تبارك وتعالى إنام ومبكى جنب في رواية دلا ومبكى جنب صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة مزيم كبوم أمور وين كميرو أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حديث زين ونساء Ombaka sallallahu alayhi wasallam okwogera ebigambo ku mulembe gwe olwalero byetulabya betuwangaliramu bagamba nnyo kitwongere okumukakasa sallallahu alayhi wasallam kitwongere okumwagala sallallahu alayhi wasallam kitwongere okuteka mu nkola sunna ze n'eddiini ye n'eddawa ye eri Allah tabaraka wa ta'ala بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ورواية ومبكى قامت إن من أشراط الساعة مزم كبوم مدربين كميرو أن يسلم الرجل كي كبوز مسجى كي كتوري مسجى على الرجل نغاتوري مسجى لا يسلم عليه إلا للمعرفة نغتم توري السلام نغتم بوزا وركبانتي أمبوزا ركبانتي أمماني كيكي مبوزيسا كيكي متوري السلام تروكبا فلان يا مماني فلان يا مماني شافوا دم تولي السلام إلا للمعرفة ولا حول ولا قوة إلا بالله إن بيرا يا بلوغانا ببتيبوا ويري إري كيري يا بلونجي نيو وإذا كلوا مسلم والواليرو نمسلم مني والله في بيت واحد من بيوت الله ngabali bonna muzimu ku nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala bal yusalli ila jiwari ngasara naye ngamutadde n'ekigere ku kigere خلف إمام واحد غبسالي لما بيجوا إمام ومو وقبلة واحدة إذا بورك الدكيبلة تيمو ويصلي معه لرب واحد إذا غبسال كل الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى لا يسلم إلا من يعرفه نغتطل إلى السلام وكجاكو يغواما نيكا نينغا بسلام وبلبا إذا غنبا يتكو وعليهم مخايل الإسلام ngabali no bonero bw'Obusiramu baragati basajja basiramu obekibinja kyo bakyala basiramu oba basajja bantu basiramu nga tabatolera salamu okujjako nga atolera gwamanyi tabatolera salamu olw'ensonga tabamanyi wala hawla wala quwwata illa billah saba Allah tabaraka ta'ala naye nga ate ekyo kyabaakoze ekyo butabatolera salamu olw'okuba nti no tabamanyi ekyo kutolera salamu eri gwamanyi yekka ekyo khilafun li sunnati nabiyyi sallallahu alayhi wasallam ekyo no kyawukanira ddala nnyo n'obulunga mu bw'omubaka sallallahu alayhi wasallam ne sunna z'omubaka sallallahu alayhi wasallam n'enkola y'omubaka sallallahu alayhi wasallam alladhi amarana an nusallima ala man na'rifu wa man lam na'rif kyawukanira ddala n'enkola y'omubaka ye yatulagira eyatusomesa atuyigiriza okutolera salamu eri buli muntu yenna gwe tumanyi ne gwe tutamanyi
ombaka kyagamba sallallahu alayhi wasallam agamba atya kama fi sahih muslim min hadith abi hurairah radiyallahu anhu ombaka atugamba nga atuyigiriza atulagira atusembereza ebintu bigenda okutuleetera obukkiriza n'okuyingira ejjana agamba nti la tadkhulul jannata temugenda kuyingira jjana hadithi eri mu sahih muslim hadithi ya abi hurairah radiyallahu anhu omunene agamba abubakar sallallahu alaihi wasallam nti la tadkhulul jannata temugenda kuyingira jjana Allahu akbar walillahi alhamd ombaka agamba sallallahu alaihi wasallam ti la tadkhulul jannata temugenda kuyingira jjana hatta tu'minu okutusale munakkiriza Allah tabaraka wa taala okutusale munakkiriza Allah azza wa jal tiyeka yatekeddwa okusinzibwa mu butuufu tabaraka wa taala tagattibwako azza wa jal hatta tu'minu okutusale munabeera abakkiriza wala tu'minu atira temugenda kukkiriza temugenda kufuuka bakkiriza hatta tahabbu okutusale munayagalana wala hawla wala quwwata illa billah ensonga muzitegeddeezo tetujja kuyingira jjana ya Allah tabaraka wa taala okujjako nga tukkiriza Allah azza wa jal ate tetugenda kukkiriza Allah tabaraka wa taala okutuzako nga tumaze okwagalana ekyo kyoyagala gaana ekyo kimala kubeera bwe kirina okubeera ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam naye nga tukyali mu volongoto ono nga tukyali mu kasasiro ono gundi tayagala kutunula ku gundi gundi tayagala kutunula ku gundi tulinga abatali bakkiriza tulinga abatali basiraamu la hawla la quwwata illa billah ejjana tujerabire ombaka agamba nti la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu temujja kuyingira jjana ya Allah azza wa jalla okujjako nga mumaze kukkiriza ate mugenda kukkiriza temugenda kubeera bakkiriza okujjako nga mumaze okwagalana agamba kyo bwekitiibwa alayhi salatu wassalamu aleeta uliriza tekayo nnyo amagezi weegendereze agamba nti awala adullukum ala shay'in abange mbabuulire ku kintu mbalagirireyo ekintu idha fa'altumuhu bwe munaabeera nga mukikoze tahabbabtum mujja kwagalana amakulu nti bwe munaayagalana mujja kubeera bakkiriza bwe munaabeera abakkiriza mujja kuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala biviira ddala eno wansi awala adullukum ala shay'in mbalagirireyo ekintu mbabuulireyo ekintu idha fa'altumuhu bwamunabanga mukikoze tahabbabtum mujja kwagalana Allahu akbar gomukkiriza olinda ki gwagamba tukiriza Allah tabaraka wa taala kali tolinda kigambo kya mbaka sallallahu alaihi wasallam kyagenda kugamba kyoyina okwekwatako kyetulina okwekwatako tusobole okwagalana butubara twagalanye tusobole okukkiriza Allah tabaraka wa taala butunabeera abakkiriza Allah tuwejja naye tabaraka wa taala ombaka ogamba ki alayhi salatu wassalam agamba ti afshu salama bainakum mubeerenga musaasanya salaamu wakati wammwe mubeerenga musaasanya salaamu wakati wammwe wala hawla wala quwwata illa billah salaamu zaffe ziririddawa mufu olwalira abakkiriza ba Allah tabaraka wa taala ne kunjawukana zino ze tulina olwaleero olina atuuka okuyima waayimye n'atuuka okubeera waabadde nagamba nti abo si kyabatolera salaamu nga balinga abakafiiri nga balinga abashiriku limaadha walima lwaki tetutudde ne tulaba bizibu ki bye tulina wala hawla wala quwwata illa billah abaganda bitiba afshu salama bainakum tusasanye salamu wakati waffe farasuluna sallallahu alayhi wasallam umbaka alayhi salatu wassalam Allahu akbar subhanallah edini jadana lo ya mirembe bal rabbuna tabarak wa ta'ala umbaka sallallahu alayhi wasallam atuyigiriza tugamba Allah yenyini tabarak wa ta'ala huwa salam yemirembe wa min asma'ihi alhusna wa sifatihi alula mumanjaga Allah azza wa jalla amalungi agekitiwa nebitendebe ebyawaggulu assalam mumanyaga Allah azza wa jalla mulimu assalam emirembe owemirembe wal jannatu hiya darus salam nijana ya Allah tabarak wa ta'ala nyumba ya mirembe وتحية المؤمنين حين يدخلون الجنة السلام
n'ekiramuso ky'abakkiriza mu kaseera bwe bagenda okuyingirira ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala gigenda kuba mirembe. Allah kyagamba tabaraka wa ta'ala nti tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, mu kaseera oba ekiramuso kyabwe mu kaseera k'okusinkana Allah tabaraka wa ta'ala, mu kaseera k'okumusinkana okuyingira ejjana, salam, mirembe. Suratul Ahzab aya ya 4 Allah agamba tabaraka wa ta'ala ti wa tahiyyatul malaikati li ahli al-iman fil janna assalam, n'ekiramuso ky'abamalayika eri abantu abakkiriza mu jjana ya Allah tabaraka wa ta'ala mirembe. Bagamba ki mu Suratul Zumar aya ya 73 bagamba nti salamun alaykum, emirembe gibeere ku mu bantu bajjana. Allah bawadde ejjana tabaraka wa ta'ala n'okusaasira kwe n'okusonyiya kwe n'okulekera kwe. Allah tabaraka wa ta'ala n'abawa ejjana. Salamun alaykum, emirembe gibeere ku mmwe. Tibitum, mulongoose, mwalongoosanga ebyammwe biwedde. Tibitum, mwalongoosa ne mukola bulungi ne musinza Allah subhanahu wa ta'ala ne mutamugattako ne mukuminkiriza obutagattako Allah azza wa jal ne mukuminkiriza obutakola shiriki ne mukuminkiriza okusinza Allah omu yekka tabaraka wa ta'ala nga bw'ayagala. Tibitum, mwakola obulungi ne kati tibitum, muli bulungi muteredde. Fadkhuluha khalidin, mujiyingire ennyumba ey'ejjana, ennyumba ey'emirembe nga khalidin, mugenda gibeeramu mirembe na mirembe. Allah tabaraka wa ta'ala. يا أخي الكريم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سلم على إخوانك من المسلمين. تولد السلام بغادا بابا سلامو فمسيريبينجي تولد بغادا بابا سلامو على من تعرف ومني ومن لا تعرف نقول تمني متولد السلام كستوش تغيرات مسلام نمرابانغا ينوب بونيرو بوبو السلام نمرابانغا دالا مسلام متولد السلام ودتم مني ودوم مني كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم نقوم بك صلى الله عليه وسلم بواكولتي بواتو يجريزا تتيغا بك صلى الله عليه وسلم انتي إن بين يدي الساعة مزمان جن كمريرو إريكم في كتوكا تسليم الخاصة وغير كويل وكبوزو كوي يولد ngomuntu atolera salamu bantu bamanyi nga batamanyi wadde basiramu tabatolera salamu kabonero kankomerero kyekigambo ky'omubaka bwe kitegeeza sallallahu alaihi wasallam. Oluganda lwaffe olw'obusiraamu luliridda wa mutuufu bw'otuna olwaleero oluganda lw'obusiraamu oluganda lw'obukkiriza dha'ufat jiddan lunafuye olunafu lwotalabanga wa qallat fil qulub nerukenderera ddala mu mitima gy'abakkiriza abasiraamu olwaleero. Wala hawla wala quwwata illa billah. naye nga Allah agamba ki tabaraka wa ta'ala? Allah agamba nti innamal mu'minuna ikhwatun, suratul Hujurat aya ya 10. Allah agamba nti innamal mu'minuna ikhwatun, mazima abakkiriza ba luganda. Oluganda lwaffe luliridde wa bwalolyo. Temukimanyi nti oluganda lw'obusiraamu olw'okkiriza lugenda n'okusigalawo yawmal qiyama. Luno olw'omusaayi luvuddewo. Oluganda olw'obusiraamu olw'obukkiriza lugenda okusigalawo. Abaffe tuli ba luganda. Abakkiriza weewulira nti omukkiriza musiraamu munno muganda we, ekyo kiwulira muli mu mutima, era buli womulabako bw'oti n'osanyuka n'owulira essanyu n'omusabira ebirungi wadde nga takimanyi, n'otamunyiigira n'otamutemerera n'otamuwaayiriza n'otamulyamu lukwe n'omwagaliza ebirungi nga gwe bw'obyegaliza muli ku mutima gwo. Bw'otyo bwe tufaanagana abooluganda bibitiibwa. Bwe kiba nga tuli ba luganda kati tulina okuteeka emirembe wakati waffe nga ekyo tekijja kituukako okuggyako nga tusaasaanyizza salaamu, tusaasaanyizza ekigambo eky'emirembe. Allah subhanahu wa ta'ala akitolemu baraka kibeere nga kirabika ne kungulu waffe nga ffe abakkiriza abasiraamu. Ne oluganda lwaffe luliriddawo abooluganda ebibitiibwa. Abantu abasinga olwaleero obungi bakwatagana lwa bintu birala, si lwa luganda lwa busiraamu. Kyova olaba nti fa in wajadta imanan bila ukhuwa, singa osanga obukkiriza bwonna we buli naye nga tebuliimu luganda lwa busiraamu, n'osanga nga abantu bakkiriza bali awo
muntu mukkiriza muli awo naye nga obukkiriza bwabwe tebuliimu luganda lwa busiraamu fa'lam bi annahu imaanun naaqis manya nti obukkiriza bukendeevu obukkiriza bukendeevu nannyini bwaba yeetaaga kubwongerako nannyini bwaba yeetaaga kwegendereza tesosanga ngo omuntu mukkiriza naye nga talina mu mutima gwe luganda lwa busiraamu nga abasiraamu tebamuluma nga abasiraamu si kizibu gyali nga abasiraamu tabalabawo manya nti obukkiriza bw'abantu abo obukkiriza bw'omuntu obwo naakisun bukendeevu era nga nannyiniwo yeetaaga bujjanjabi yeetaaga kujjanjaba bukkiriza bwe yeetaaga kubuteeka ku mutindo nga Allah bw'abagala subhanahu wa ta'ala obukkiriza obw'okubeeramu oluganda lw'obusiraamu wa in wajadta ukhuwa so singa osanga oluganda lwonna we buli abantu nga bakwataganye nga balinga ba luganda naye bila imaanin naye ng'oluganda olwo teruliimu bukkiriza tebuliimu kutya Allah tabaraka wa ta'ala fa'alam bi annahu laysat ukhuwata ddiin beera ng'okimanya nti olwo oluganda si lwa ddiini manya nti olwo oluganda lwe bakola enkwatagana gye baliko si ya ddiini kasosanga nga okwatagana kwonna weekuli naye nga tekuli mu bukkiriza tekuli mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala manya nti olwo oluganda si lwa ddiini walaysat ukhuwata al-iman era olwo oluganda si luganda lwa bukkiriza bal hiya iltiqa'u masalih mulimu ebyenfuna watabadulu manafi' mulimu ebyokwegasa nabyo era singa biggwawo akaseera ako bye baliko ng'ebyenfuna n'okwegasa emigaso ne giggwawo mu kaseera ako انتهت رجواو إذا انتهت المصلحة وانتهت المنفعة قلت هذه العلاقة بل ربما انقطعت هذه الآصرة وربما نقا okwatagana oluganda eruka abantu bano nga baluganda naye nga nga oluganda teruli mu bukkiriza teruli kutya Allah tabaraka wa ta'ala manya nti waliwo ebyenfuna era singa binaggwawo ojja kulaba nga buli omu atenganye ne munne ojja kulaba nga bakendeeredde ddala mu nkwatagana yaabwe mu luganda lwabwe ojja kulaba nga luggwereddewo naddala lwaki ekibadde kibagatta kivuddewo ojja kulaba nga ekibadde kibagatta kikoze kivuddewo naye nga ate enkwatagana ennungi enkwatagana esinga okubeera nga ya mulembe enkwatagana esinga okubeera nga Allah gy'ayagala enkwatagana esinga okubeera nga Allah gy'atulagira enkwatagana esinga okubeera nga omubaka gye yajja nayo sallallahu alaihi wasallam nkwatagana ya busiraamu mu luganda lwaffe nkwatagana ya bukkiriza mu luganda lwaffe wala hawla wala quwwata illa billah tukimanye nti anna almu'minina jami'an ala wajhi al-ardi wa ala sathiha ka'annahum ruhun wahida ikhwa tumala oluganda bitiibwa ffenna bwe tuli olwaleero bwe tuwangalira nti abooluganda abakkiriza bonna ala wajhi al-ard ku nsi ya Allah kuno tabaraka wa ta'ala biikhtilaafi alwanihim biikhtilaafi buldanihim biikhtilaafi taba'ihim biikhtilaafi alsinatihim biikhtilaafi a'raafihim ka'annahum ruhun wahida abooluganda abakkiriza bonna mu nsi yonna mu njawukana z'ennimi zaabwe mu njawukana z'ensi zaabwe mu njawukana za langi zaabwe mu njawukana z'embeera zaabwe mu njawukana z'ebulamu bwabwe bwonna kasaba beera nga bakkiriza qaalu la ilaha illa allah muhammadan rasulullah bagamba nti tewali asinzibwa kujjako Allah mu butuufu tabaraka wa ta'ala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwebawakowa Allah tabaraka wa ta'ala tuli basiraamu tuli bakkiriza abantu abo ba luganda كأنهم روح واحدة بلينغا مويو غمو حلت في أجسام متفرقة متعددة نغو مويو غوري مبيري جنجاورو نينغا غوري غمو تشيكي زانتي بجا كواتاغانا كوباكوبا مويو غمو غوري غمو تشيكي زانتي بجا كواتاغانا ببكريزا كأنهم أغصان متشابكة بلينغا متابعا جيكوتي nga matabi ago tambathiku kulluha min dawhatin wahida gava muti gumu gava mu stem emu walabo muti nga gusakatidde bulungi nnyo amatabi eri waggulu nga geekutte gonna nga gukutte omuti bulungi nnyo ne guba guva wansi mu nduli emu min dawhatin wahida guva mu nduli emu
bebo oluganda balina okubeera abakkiriza balina okubeera kyobola nti Allah tabaraka wa taala yagatta wakati w'obukkiriza n'oluganda olw'obukkiriza mu aya emu gye twasoose okulaba gye twalabye wano waggulu جمع الله عز وجل بين الإيمان والأخوة في آية واحدة في آية جامعة واحدة الله عز وجل يقت وقت ووكرزا نور قالوا ووكرزا مؤايم نقمت إنما المؤمنون إخوة مزما ذكرزا بارقادا إنما المؤمنون هذا الإيمان ووكرزا إخوة بارقادا ورقادا ووكرزا بيري بيري شوفوا باتي لا تنفك الأخوة عن الإيمان ولا الإيمان عن الأخوة وبكرزة تبصولا كوفاكوشي كوارuganda ate n'oluganda lwennyini olw'obusiraamu olw'obukkiriza terusobola kuva ku bukkiriza bakulu bibiri ekimu kasita kiva ku kinnaakyo manya nti bwoba bukkiriza buvudde ku luganda olw'obusiraamu manya nti obukkiriza bukendeevu manya nti bwe kibanga luganda lwe luvudde ku bukkiriza manya nti oluganda olwo si lwa ddiini si lwa busiraamu era ebibagasse birala era singa binaggwaawo bajja kusaasaagana bajja kuteŋŋana rubbama bijja kuggwerawo ddala batandike n'okubeera nabalabe wala hawla wala quwwata illa billah oyo Allah tabaraka wa taala saba Allah subhanahu wa taala atugatte ebbanga lyonna kyobola nti min alamati saa obukubono bw'enkomerera abooluganda bebitiibwa taslima alkhassa okubuuza okweyawulidde okuwa salaamu okweyawulidde naye nga tuteekeddwa kubeera bwe tutyo ate n'embeera kwegamba subhanallah embeera ekayira ddala embeera ebijjira ddala singa omuntu gw'atatooledde salaamu tali mu kibinja kye embeera ekayira ddala singa tulimu obubinjabinja nga bwe tuli mu nsi obubinjabinja olwaleero kati ng'ewaffe e Uganda bano ba Nakasero bano ba William bano ba Kibuli bano ba Kampala Mukadde bano ba Nagundi bano baki obubinjabinja obwo embeera ekayira ddala singa ono atoola salaamu gwagenda ogitoolera siwa mu kibinja kye ono agenda okutoola salaamu wa Nakasero gwagenda ogitoolera siwa Kibuli ow'Ekibuli yagenda okutoolera salaamu agitoolera wani we Nakasero lwaki tebakolagana lwaki limaadha lwaki tebakolagana tetuli bakkiriza tetuli basiraamu fena tutugamba nti la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah kiki ekitutuusizza ku kino olwaleero kiki lwaki tweyawulayawula lwaki twefuula abalabe n'abalabe tetuliko mugwa gumu temukimanyi nti bwe tunayawukanayawukana amaanyi gagenda tuggwamu era nga gatuweddemu era nga gatuggwamu dda bajja tukola bye baagala ekituuka ku extent nti ow'Ennakasero totolera wa Kibuli salaamu ow'Ekibuli totolera salaamu wa Nakasero ow'Ennakasero totolera salaamu wa Kampala Mukadde ow'Ekampala Mukadde totolera wa Kibuli salaamu limaadha lwaki akafara billahi tabaraka wa taala akafuridde Allah subhanahu wa taala agassiku Allah tabaraka wa taala nsonga ki aqida tajirina tawhidi tamulina si atugatta buluganda bebitiibwa tubadde ki wa barakallahu fikum lwaki tetuddayo ku muguwa gwaffe ogumu ogw'okubeera abasiraamu nti tuli basiraamu ba kibinja kimu tugoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam lwaki omubaka sigwa tuteeka mu maaso nti ye musomesa waffe ye mulungamya waffe buli kimu kyekiguddewo kyetukyankalanyemu tukizze gyali tukizze eri Qur'ani wa sunna fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul lwaki tukyankalanya ensonga zaffe tetuzizze eri Allah na mbaka we sallallahu alaihi wasallam lwaki tukyankalana bukyankalanya lwaki twawukana bwawukanyi lwaki twekolako bulabe lwaki ensonga zo tuzizze eri Allah na mbaka we tabaraka wa taala tetukimanyi nti embeera ezo bwe tunaagenda bwe tutyo ate nga tuli bumu subhanahu wa taala bwe tunaabeera nga lazilna mutasharridin mutafarriqin mutanazi'in bwe tunasigala nga tuli bawukamuyawukamu nga tukayegana bukayeganyi tetumanyi bigenda tutuukako barakallahu fikum jazakumullahu khairan
temukimanyi lyessanyu ly'abakafiiri lyessanyu ly'abalabe baffe Allah gamba tabaraka wa ta'ala Allah gamba nti ya ayuha alladhina amanu suratul anfal aya yana mukabanna tusomenyo aya zino Allah gamba nti ya ayuha alladhina amanu atii'u allaha wa atii'u ar-rasul mugondere Allah tabaraka wa ta'ala nombakawe wala tanaza'u temukayagananga fatafshalu nemufotoka nemugwama amanyi watadhhaba rihukum amanyi gamagagenda bagwamu abasamu tukyali bamanyiwa emali y'obusilamu eririddawa abaana b'obusilamu baliriddawa abakyala abasilamu baliriddawa abaami abasilamu baliriddawa lwaki tanazana twakayana netwawukana mu bintu ebitali mu magezi twawukanira mu kasasiro twawukanira mu duniya muntu kutunira bintu bya wano kumpi wallahi tunebino bya tukumpi abayimiriddewo gamba nti bannange bagezaako okugattagatta bannange tuze obusiraamu engulu lwaki tetwegatta ab'ekibiri mujje abannakasero mujje kuyira mu mujje Kampala mukadde mujje abawa mujje musenyi mwenna mujje tubeera abantu bamu abagezaako okuyimirirawo okwowoola ensonga eyo yu'akhadhuuna binnawaasi wal aqdaam batwali bati balinnya lwaki omusiraamu n'owaayo omusiraamu munno omusiraamu n'olya musiraamu munno olukwe omusiraamu n'olya mu Allah azza wa jalla olukwe n'olya mu Allah olukwe subhanahu wa ta'ala n'olya mu mubaka sallallahu alaihi wasallam olukwe la hawla wala quwwata illa billah Allah tuganye tabaraka wa ta'ala asose tugamba kugondera Allah na mbaka we atii'u Allah wa atii'u ar-rasul mugondere Allah no mbaka tabaraka wa ta'ala Allah aragira ki ombaka aragira ki wala tanaza'u temukayagananga fatafshalu mugenda kufotoka mugenda kusereba mugenda kugwawo watadhhaba rihukum amanyiga mwegonna gagenda gambadde nago ng'abantu abadde awamu mugenda kwotandika kwekolako bulabi na bulabi mugenda kutandika kwewaayo bwewi lwaki mahabbatu dunya kwagala nsi alfaniya egenda okugwawo enkya bakubike bameka tembalaba bameka ensi wallahi tewangulwa ensi tekungulibwa okujjako okugijjamu ebyogenda okusanga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kati tuyimiridde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala abasilamu b'e Uganda abasilamu b'e Uganda bashuyukhu b'e Uganda mwenna baulama b'e Uganda tuyimiridde mu maaso ga Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala atubuuza limadha tafarraqtum lwaki mwayawukanya limadha tanaza'tum mwakayagananga lwaki tugenda kuwa nsonga ki tulokubana oli yaliwe nakasero olwokuba oli yaliwe ekibuli olwokuba oli yaliwe Kampala mukadde oli yaliwa mu Kisenyi oli yaliwa wa Kansanga oli waliwa nakani kasasiro oyo tugenda kuwa nsonga ki mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala egenda tuyisaawo ddala okukakasa nti twayawukana bituufu nsonga ki agiina gireeti ti Allah tugenda muwa nsonga bwetu alitubuuza nti lwaki mwayawu kiki lwaki obusiramu bwatuka ku mbeera eyo Uganda nga bwe muli tuderi Allah subhanahu wa ta'ala tuderi kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala abaluganda bebitiibwa enjawukana tezirina kizigenda kutukola omusiramu n'atuuka obutatulira munne salaamu mbwolwokuba teri naye mu kabinja ke nobeera nga akabono k'enkomero kalabikidde ku ggwe ate nga kalabikidde ku musiramu munno mutogera mutolera salaamu olwokuba wa kibinja gundi olwokuba wa kibinja gundi nga gwolabye nti mukafiiri nga gwolabye nti mushiriku ate nga n'omushiriku naye n'omukafiiri tumuyita ne tumutegeeza obutiga bw'obusiraamu ti munnange ensonga eno gy'okola ekukafuwaza ekujja mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ensonga zokola zakugatteko Allah tabaraka wa ta'ala ebigambo byoyogera bya bushiriku ebikola byokola bya bushiriku eri obusiraamu bunnambiro munnange nga tonnasanga bizibu qabla al-maut nga tonnasanga bizibu fi dunya qabla al-akhirah nga ku nsi kuno nga tonnatukana mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala wa hakadha nekiri kita ku muntu muli mwenna ku sunna musala mwenna mugamba la ilaha illa Allah tiyali yali akwafuwadde tiwali yali akoze shiriki tiwali yali akoze ne kiki abaluganda bebitiibwa kiki bannyina zaabe bitiibwa tubadde ki kyobola bati nkowoola era nga nkasa Allah tabaraka wa ta'ala ajulire nkowoola
kyabasiramu mu nsi yonna khassatan eggwanga lyange erya Uganda abasiramu be Uganda tutye Allah subhanahu wa ta'ala tudde eri Allah tabaraka wa ta'ala abasiramu b'eggwanga lya Uganda bashiyukhu be Uganda baduati be Uganda tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala tuve mu asabiya muve mu kwemalira mu kukuru tuli basiramu tudde mu tutwala obusiramu mu maaso bino byonna oba yakusobya musiramu n'obusonyiwe oba yakusobya musonyiwe alina byatwala musonyiwe aze gy'oli akwenenyeza musonyiwe naye n'otuuka ne ku accident egamba nti abo fezesi tetujja basonyiwa tetujja kukola bwe tuti kyokka nga zze gy'oli nti munnange bwe mba nakusobya nsonyiwa yakhikana ebintu biggwe tinubisanga mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala okyayogera bw'otyo naye naye waliwo akwogerera bw'atyo okyayagala obutayagala kusonyiwa naye waliwo atagala kusonyiwa Allah yagamba nti ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum temwagala Allah kubasonyiwa tabaraka wa ta'ala lwaki munnonga zze yastafu mink akusaba ekisonyiwa ogaanyi kiki ya akhi alkarim barakallahu fikum jazakumullahu khairan aboluganda bibitiibwa da'u hadhihi alasabiyata fa innaha muntina ezembera tuzirimo tuziveemu ziwunya zizi tuziveemu tudde eri okwegatta kwa Allah tabaraka wa ta'ala wa'udu ila kitabillah wa ila sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila aljama'ati tuderi ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala tuderi sunna zombaka sallallahu alayhi wa sallam tuderi ekibina ky'obusiramu ekimu tubeere bumu ng'abasiramu abawamu tukungane tumanye ebizibu byaffe tumanye omulabe waffe tumanye bwe tulaga tumanye obuwangazi waffe bugenda ko maludda wa tumanye nti tugenda kuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kisinga obukulu bino byonna obite bya dunia wallahi obite omanye nti ogenda kusikana mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala lwaki okkiriza okubeera kabonero k'enkomerero oba okuyitibwa kakabo okubanga gwo kalaga atenga kabi kubanga obutatolera muntu salamu kibi kireetera omuntu obutabeera mukkiriza kijja kuleetera omuntu obutayingira jjana ya Allah tabaraka wa ta'ala ombaka agamba nti la tadkhulu ljannata hatta tu'minu temujja kuyingira jjana paka nga mukkiriza wala tu'minu temujja kukkiriza hatta tahabu kutuusa nga mwagalana ekyo tteeka lwampaka olina okwagala abakkiriza olina okwagala abakkiriza ombaka atugamba nti awala adullukum mbabuulire ekintu idha fa'altumuhu bwe munakikola tahabbabtum mujja kwagalana naam bala ya rasulallah tubuulire afshu salama bainakum musaasanye salamu wakati wammwe akamu kubonero bw'enkomerero taslima al-khassa wa alaykum assalam akamu kubonero bw'enkomerero min alamati as-sa'a taslima al-khassa kwe kubeeranga abantu batolera salamu abantu abayawulidde wala hawla wala quwwata illa billah nolwekyo tusallimu ala kulli akhin muslimin ya akhi beeranga otolera omuntu salamu buli musiraamu yenna mutolere salamu biidini tabaraka wa ta'ala gwe tumanyi nti no yeebagala amazambi ag'obukafiri tyoba yava mu busiraamu oba tumubuuliridde agaanyi oba tukozewo tutagaanyi la mutolere salamu naye omwanyazi ow'ekitiibwa barakallahu fiiki wajazakillahu khairan twetolere salamu gyemirembe Allah gyatwagaza mu nsi muno tabaraka wa ta'ala bebirungi Allah byatwagaza mu nsi muno tabaraka wa ta'ala muno ne bw'olumalaba nga ali ku mazambi zakirhu billah beera ng'omujjukiza Allah tabaraka wa ta'ala sisi kumutulako salamu size solutioni sikwe kumujja ku mazambi mukowoole omugambe ya akhi alkarim ezo ensonga z'oluyingiddemu ensonga z'otuddemu haramu tezikkirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'olw'ensonga eyo tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fiikum jazakumullahu khairan bannange tubeere bantu ba mitima migonvu eri bannaffe tubeere ba mitima mikakkamu tubeere ba mitima ejagaliza nga gwe bw'oliibwo nga gwe bw'otebenkedde mu bukkiriza bwo mu bulungu mulongoofu bwo ekyo kyagalize n'omusiraamu omulala so si kumusingira kumusingisa eri si butamufaako kati anaagenda omumufaako gwe obunamuvaamu jukira waliwo akaseera nga naye tonnaba kuluŋŋama Allah kyagamba nti wakadhalika kuntum min qabl famanna Allahu alaykum fatabayyanu
namwe bwe mutu mwe mwali jukira mukasera ngo kyasala ebirevu jukira mukasera ngo kyako yesengoye mukasera ngo kyagenda mu nnyembe ngo kyakola zimawuledi okyayenda okyanywa sigala okyanywa amayirungi okyakuba endongo okyakuba zaala okyalimba okyabba abantu mu business jukira bisero byenda oye nakasasiro gwalimu kati Allah yakusasira muvaamu nabana abamulimu basabire nnyo Allah subhanahu wa ta'ala akoleki abasasire mu muveemu n'okubazza n'okubakowoola mu bulungi badde bategere Allah subhanahu wa ta'ala ngaggubi wali tegere ka buluganda tubere bantu bamusinga omubaka yali wa boggo singa yali wa mutima mukakanyavu basahaba tibandize jiwali ne Allah subhanahu wa ta'ala kulokusasala kwe Allah tabaraka wa ta'ala yamufuranga mutima gwaki ngamuguminkiriza Allah kyagamba tabaraka wa ta'ala ngamaliza agamba tifa bima rahmatin min Allah kulokusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala okwava jali linta lahum bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wagondera abantu wabeera mwanguje bali Allah gamati walau kunta faddan ghalidha alqalbi singo waliwa bogonga no mutima mugumu mukakanyavu nnyo lam faddu min hawlik bandi kuvuddeko nibaduka nibatambula ne bagenda fa'fu anhum daba Allah bagamati fa'fu anhum basonyiwe byonna bibakukola basonyi subhanallah basonyiwe gwani atasonyiwa fa'fu anhum basonyiwe bibakukola basonyiwe wastaghfir lahum atoba sabire Allah basonyiwe tabaraka taala bye tubulamu ngaffe abantu olwalero nadala baduati be Uganda bashukhu be Uganda tuchabula mu ebintu ngebyo mitima jaffe fa'fu anhum sonyiwa banno wastaghfir lahum basabire Allah basonyiwe subhanahu wa ta'ala Allah ngamati tabaraka wa ta'ala tuwashawirhum fil amr berango bebuza mubuzaganye ebirowozo musinganye ebirowozo mu nsongezimu botu batulina okubeera tujja okutwala mu busiraamu mu maaso naye nembeera gye tulimu eyokwagala eduniya eyokwagala gundi abeere bubi eyokusanyuka nga bagundi bali mu makomera eyokusanyuka nga bugundi bafa ebyo tebijja kutwala busiraamu mu maaso begenda tuleetera obuzibu mu nsi muno ne mu kaseera k'okudda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bituleetera obuzibu wala hawla wala quwwata illa billah barakallahu fikum wajazakumullahu khairan abaluganda bitiibwa min alamati saati kubukubono obwenkomerero bwe tulimu bwe tuwangalamu olwaleero taslimul khassa okutola salaamu nga tukitolera ku bantu abeyawulidde abantu betumanyi bokka betutolera salaamu betutamanyi tetubatolera salaamu ate ng'okukwawukana ku bulungamu na ku sunna na ku nkola ya mubaka sallallahu alaihi wasallam obulungamu kyeki an nusallima ala man na'rif wa man lam na'rif kwe kutolera salaamu ng'omubaka bwe yatulagira bwatulungamya eri gwe tumanyi n'oyo gwe tutamanyi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh saba Allah subhanahu wa ta'ala atugatte abasiraamu bonna mu nsi yonna tufuuka kintu kimu atujjamu enjawukana atujjamu okunyigagana atujjamu okukwatiragana enswala atujjamu obunnanfuusi mitima gyaffe tubeere abasiraamu abannamaddala abaagala okutwala obusiraamu mu maaso wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ahmad Muhammad Alluji naam